ebimotoka bino eby'omusenyu ebinene 10 abazadde bannange munyambe bitandika wano ku Jjanja, nze saagala saawulidde saategedde sino traka z'omusenyu oba trasta 10 bannange abazadde twebaze esemiti zijja ndowooza ku lwakumeka Osancha ebimotoka semiti agenda kujja ku lwakusatu ensawo 12 bannange abazadde bannange abazadde bali mu kali naye tofaayo gwekola ffe katubakolere ffe NRM twajjako tujja kusaaga. Amiina. So nkuwadde ebbanja lya nsawo za sementi 5 5,000 n'ensawo za Sinotrack ennene emmotoka looleza Sinotrack 10 kakati ojja kwekwasa nti ate Rebba manya byagenze bitya milioni 10 ziizo. Ensawo za sementi 5,000 ezo zijja wano ku lwakusatu. Zino Rebba manya bano baki. All along, the government has been helping us in so many ways, in the renovation of our classroom blocks, in the payment of the salary of our teachers, and so many others. We have just celebrated the 100 years of excellence for Community Church of Uganda Primary School, whereby His Excellency the President was represented by the Prime Minister, Honorable Nabbanja, whereby Nabbanja, our Prime Minister, did a good job on behalf of the President. We managed to get 500 bags of cement, and now 10 trips of sand, 10 lorries are coming in order to give us the floor sand and the plaster sand, whereby we do appreciate that. All along, the government has been helping us in so many ways, in the renovation of our classroom blocks, in the payment of the salary of our teachers, and so many others. We have just celebrated the 100 years of excellence for Community Church of Uganda Primary School, whereby His Excellency the President was represented by the Prime Minister, Honorable Nabbanja, whereby Nabbanja, our Prime Minister, did a good job on behalf of the President. We managed to get 500 bags of cement, and now 10 trips of sand, 10 lorries are coming in order to give us the floor sand and the plaster sand, whereby we do appreciate that. And in a special way, on behalf of management, the parents, the teachers, the learners of this school, members of the community, we thank the Prime Minister of Uganda, Honorable Robinah Nabbanja. We are very grateful. We are greatly indebted to your service. Thank you for loving your country, for loving Uganda, for loving Community Church of Uganda Primary School. Personally, I'm delighted that we have received this donation from you during my reign as the centenary head teacher. I cannot fail to mention that because it is an opportunity God has given me during my tenure of service that we have received all these things from you. I want to assure you and to inform you that we received 500 bags of cement on 14th, that was Tuesday of this week, and within no time we have also today on the 16th received the 5 trucks of sand like you promised. Remember, you gave us 10 million shillings cash on the 11th of November when we are celebrating the 100th anniversary of this school. Okufuna sente zura milioni 2 n'okweyongerayo. Naye ffe tulina essanyu nnyingi nnyo Maama Prime Minister olw'okuba nga yatusuubiza loole nga muziraba ennene zijjudde omusenyu 10, n'atusuubiza sementi ensawo 5,000. Yatugaba bino birina okutuuka wano ku Lwokusatu, naye ffe essanyu lyatujjula. Olwokubiri loole yatuuka wano ng'ejjudde ensawo 5,000 ne tubiteeka wano tubikozesa ne tubitereka. Ate kati bali tuli wano nga loole zino zeesomba 10 ze tugenda okufuna. Tulina essanyu lingi nnyo Maama Prime Minister olw'okwagala Community Church of Uganda. Era twagala okutegeeza nti ffe ssente zaffe nga z'otuwadde zonna abaakira tugenda zikozesa nga tuzikozesa olw'ekyo ekigendererwa
era ojja kuddaano ng'ekizimbe ekyo ky'olina mu background kyonna tukakasa kijja kuba nga kikoleddwako bulungi nnyo. Tweyanziza nnyo, tweyanze egolo okwagala Kamuli Church of Uganda. Si kiwa nti essomero liyinza okwerabira maama wange, kino ky'otukoledde. Tuli basanyufu nnyo nnyo nnyo. Kati njagala okwebaza kubanga mbadde nebaza maama Prime Minister byatukoledde. Naye ate njagala okuddira ddala wa jjajja mwami kubanga bino byonna bivuddewo. Tweyanziza nnyo 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 kubanga ku masomero gonna g'olina mu Uganda n'otuwa loole 10 zijjudde omusenyu, n'otuwa seminti ono 500, n'otuwa miliyoni 10 ezitandika leba, tunaalemererwa. Twagala ssebo taata waffe, jjajja waffe okutegeeza nti Kamuli Church of Uganda k'onoomukyalirako ojja kwewuunya, tugenda kukozesa ebintu bino byonna by'otuwadde nga tubiteeka ku ekyo ekigendererwa, era Kamuli Church of Uganda teyinza kwerabira.